ekisaawe ky'e Nakivubo okugenda bulungi era nga mu kiseera kino we twogerera okuzimba kutuuse ku bitundu 75 ku buli 100 okusinziira ku bakizimba. Eyali minisita omubeezi ow'ebyemizannyo era nga kati mubaka akiikirira abakozi mu Palamenti Charles Bakabulindi ategeezezza nti mu budde bwonna ekisaawe kino kyandiggyibwako engalo oluvannyuma lw'ono okulambula omulimu guno. The PPP arrangement njagala mugitegeere bulungi. Eno singa construction ebadde ekoleddwa gavumenti yokka wandigaye gavumenti mwe mwasazeeyo technical people. Government party yayo ya ownership of the land, not building of the structure. Secondly, bwe tujja ku bitiibwa bwa waliwo ekiŋŋambyeko nga nzija wano mulimu kala ya white ya yellow ya ki naturally bwe mba nga nakolako final art bwe mba nsiiga colors bifaananyi wabeerawo ebeera nakyo mu mutwe gwange nga njagala. Bakabulindi ategeezezza nti kikulu nnyo bannayuganda okugenda mu maaso n'okuwagira abamusigansimbi abaakuno abavuddeyo okulaba nga basobola okukola ekyenjawulo wakati mu kulaba nga basitula ebitone by'abantu naddala mu Uganda. Ffe tubadde tubagayaalirira local investors twakambawo ekyokulabirako bwe twatuuka mu sekita ya hospitality eya hotels abasinga nga balowooza nti local investor tasobola kuzimba hoteli naye omugenzi gundi africano BMK kiki kye yasetinga ne kiki kye yali ateeseeko tekyali ku mulembe. So let us encourage also local investors ate tuba protecting tubawe privileges ne coverages nga bwe tunagamba tax exemptions z'owoobweru noono zimuwe ajja kukolera ekintu kuba ye talina gy'alaga tagenda kuddukako. Ono agamba nti mu bbanga eritali lyawala Nakivubo agenda kuba ng'aggyibwako emikono. Nnyo era ebisaawe ebi exposed ebisinga kyova olaba mu nsi ezimu nga kata bwe baconstructinga ebisaawe ebimu bwe bamanya nti kinaabaera permanent kibeerawo nekikifeedinga ekiyingiza sente nga bwolaba amaduuka bwe balaba nti awo ekyo tekijja kusoboka bakikozesa material etali permanent nti olumala bakijjako oba omulala n'agulawo n'akoleramu ebintu ebirala ne bakimodifyinga mu bintu ebirala. Wano tuzimba ekisaawe kya ggwanga kinaabeera permanent ndi musanyufu nnyo nti wake egenda bulungi nnyo ate kisingira ddala okunsanyula baideko okufuna serious investor. Tufunye ba investors bangi nnyo bazze wano bintu mubimanyi buli bannamawulire ogenda okuwulira nti oli akolako katono n'adduka alimiddwa. Ekiraba ffe gavumenti our role was land PPP arrangement tetulina sente gyetuteekamu olitakulimba. Minisita okiikirira singa Nakivubo aggyibwako emikono agenda kuba ng'atuuza abantu abasoba mu 3,000.